Poliisi y'e Nansana eri ku muyigo gw'abatemu abatemudde omusuubuzi wa Kiseka nga bamukubye ejjinja erimutiddewo nga ddewuwe. Eno ereese embwenkonzi y'olusu kyokka terina kyezudde. Duncan Lubanga abadde omusuubuzi mu katereke wa Kiseka era omutuuze wa Nansana East 1A Kabumbi mu DC wa Kiso yasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi oluvannyuma lw'abatemu abatanategereka okumukuba ejjinja ku mutwe. Mugambye kankutwale nkutuusa waka nagamba bweginda wano ntuuse bazimu kunkubira isimu kumacanga bukedde tidajja afudde bamukubye peeva ekino sekirabanga. Omulambo gulabiddwa abantu abakedde okutambula nabo abatemeza ku poliisi e Nansana. Omulambo gusangiddwa kumpi n'ewe nga wabaddewo ejjinja eddene nga balitadde mu kaveera akeeru nga kiteeberezebwa okuba nti abatemuli bakozesezza. Abamu ku bakulembeze n'abatuuze b'e Nansana wakati mu nnyiike beebuuzizza ekyassiza Lubanga. Tuseeko musajja waffe Lubanga tukola naye tuwangadde naye ebbanga lyonna talina buzibu. Nawana ebikomera bingi ate nebyagalako security bagalako security rights ate n'ekirala ntegula amasannyalaze gaade gavaava wano bamutidde wano wazibu nnyo kiki kinateegerawo abantu. Ekyenyongera okusaba gavumenti ne poliisi yaffe okusinga okubeera ku kkuba eri waggulu batusuulire muno potolofe tubeegatteko ng'abatuuze tujja kusobola okukola nabo potolofe. Poliisi ereese embwenkonzi y'olusu naye teriko gwe kutteera omulambo ne guteekebwa kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Tutuuseeko mu maka g'omugenzi nga kansala w'ekitundu kino Ronald Senfuma ne mmeeya wa Nansana Division Joseph Matovu nabo beewunyizza ekyassiza Lubanga. twali mutuuze mulungi nnyo kati tulina kwombeera yonna naye tuli bennyamivu nnyo. Kikwasa ennaku nti lunaku tutuuza security meeting ne tuyisa ebyo bye tulowooza nti birina okuteekebwa mu nkola naye ate bannaffe abalina otuyamba kubiteeka mu nkola abakuuma ddembe ne batakola mulimu gwabwe. N'entiisa ebootikidde abatuuze b'Ekisoga B mu Town Council y'Ekisoga mu DC y'e Mukono abatemu abatanategereka bwe bassa Charles Kyeswa omusuubuzi w'obumonde era kayungirizi w'ettaka bw'abadde addeewuwe mu kiro ekikeesiza olwaleero. Omulambo gulabiddwa abakedde okugenda okusaba ng'omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino ng'abantu bakuŋŋaanye. Gusangiddwa mu mayuni nga gusangiddwako omusaayi nga n'obulago bunyooleddwa. Olwokuba nti abantu bamumanyi ate bamumanyi musajja mweyagaze kyangu nnyo okusobola okumubeega nti alinamu ssente abantu ne bamulondola ne bamutta. Ekisinga okututiisa ne wali ku Paris battirawo omukyala ne bamuleeta ne bamwebaza ne bagamba afudde bibye. Kale nja kusaba bekikwatako nga mmeeya w'ekibuga kino Kisoga agambe ku bantu bano basaawe ekkubo lino baligogole. Poliisi okuva e Mukono ezze n'embwenkonzi y'olusu ne batwala mu maka agamu n'etuula mu mulyango okutuusa lwe baleese nannyini muzigo n'abaggulirawo era oluvannyuma ne bamuteeka kabanga lya poliisi agiyambeko mu kunoonyereza. Poliisi ezzeeyo omulambo gwa Kyeswa ne guteeka kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abu Batuusa ne David Musibe okusakidde Green ku Lwabukedde TV.